Kwangu kukyasinza okubeera omuzibu mu bulamu bwange kubanga nafeesidde mu challenges simanyi oba ndiddemu okuzifeesinga mu bulamu bwange nga tokyayigibwanga nnyo psychologically n'obonaabona nga ne bwewebako oloota ebizibu kale kugamba kirala nnyo kyenyiza okubagamba mwaka gwe gumu mukadde waffe n'agendera omwo bwengayimira nga bwegumira nemyekazaakaza ogenda nakubakuba siyaasa nakulimbalimba nokomawo ngaoteredde nagendera mu bintu ebitategerekeka ebyekisiru kati guno omwaka negutundyanga muzibu nnyo mwebali nnyo mwebali eddala mwaliwo mubaddewo mwakola buli kimu mwakayana n'abantu mwayomba n'abantu nga bwemunyonyola nga tategeera nga nemuvuma nga mbalaba nendaba nga ddala mutuufu wamma nina baganda bange naye nesigamye manyi wakati mugazibu nga gazze kasita okubako omuntu yeweesigamu wolaba ali ku sayidi yo nawe amaanyi gakugwamu naye nabalabanga ngaakadde konna mwoyo muli wadde nga mwali temulina kyemusobola kukola naye era wakiri okubira ku munaasobola okubira ku simu n'agamba nti wange embeera eri etya baganda bange bonna bangi omusajja wange golooba yaki yange waka Bawe walinyumukana sadi oyo mulukuji nnyo oyo yajjanga mani mubizibu byamaanyi namangesuna kimanyi tegera sente osente be naye wakatiire eyo gyabeera gyamulira bambi ogekulanga akulete olwobawe bagibanga wali mukanda wange sansenje we mulegedde enkozese baganda bange mwebalinnyo bali eddala amaanyi gange gandi munze sikyalina kyenina nasigalawo nga nfuuzi kati abantu benasigazaime baganda bange ebwebanga musobola okunkolera ku bitunga bino nemunkumakumanga muganda wamwe nange kinsaamu amaanyi nemwama tina abantu abange sinaabo baganda bange balala biyinza gamba nti babamu nebuma mubamanyi gye bali naye buli omu ali bibye era mwebengeera nabo buli kaseera mwe basobola okubuuza nti ki era kati tuli wano mulaba wange simwe muliwo kati kitegeeza mwebange eddala mwebali nnyo mwebali eddala kwano kyange mwebali mwebe nasigaza sikina muzadde n'omu era tusigale nga tutambulanga bwe tubadde nentambuddemu obubi nga muŋŋamba nti obudde ku luguudo era nga bwe tubadde tutambula obulungi mwebali nnyo akabaga kaffe kano akalungi asanyukidde mwebali nnyo mwebali eddala mikwano gyange tutambulire awo si wabi twagaganizeeko ku bannaffe n'abalala tusobole okubeera nga twenyumiriza mu tiimu yaffe wadde tetulina kyamaanyi kikugjamu naye okubeera nga tuli bumu waakiri nga munnaffe ne baba afiiriddwa nga muwujja ne tubaawo emirimu gyonna gye mwakola ku mulumbe lwa mukadde wange nanoonya wembeebaliza akambeebaliza wano era nti mwebali nnyo mwebali eddala ku kitundu ku kyalo baasigala baboogerako bagamba abaana abalungi abo baawa mwawulyanga ku muzindao nga bagamba abaana bakimusuna beeri abaana bakimu nga nabo bakimanyidde nga bamanyi nti waliwo abaana abanguya emirimu bwogamba bwoti bayiikirawo bati abaana bagondagona makindye mwebali nnyo babayisaamu nnyo amaaso mu mbeera nkino muli bavubuka ate n'abavubuka ababooda babeera babuukabuuka tibategeera kati omuntu talowooza nti mulina omulimu gwe musobola okukola omutuufu ne mugugusa n'abaana babooda makindye mwakola nnyo mwebale abaana bakimusuna beeni mwebale nnyo mwebale n'emikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala mwebale bwemulabanga mpaba muŋŋamba mwebange nze sirina maanyi era amaanyi gandigandimu mwe kibagamba buli mwaka banange neyanza ebisiina bingi byabagamba abula okubeebaza akakolo kaffe kano kasiime nnyo siimedde ddala kati suubira tunwaliyo embeera yonna ayinza okubaawo bintu etwale tuyitamu byalaga emitima gy'abantu mingi abantu obadde olabanga ababola olaba omuntu nga kanudde amaaso atabuse obaawo omuntu yayagala okulaba nga yalaba suna beeni oli owaffe ow'ebidongodongo we mubeera bwe muti omukusaakasaaka bwategeera nti omusajja alina ekyamaanyi kyakozeewo kati ate nga akukyawa nze emikwano gyange bangi bagenda
kuba bo baali baagala kulaba Ssuuna Ben ono abeerawo n'omutwalo gwe n'agulya enkeera n'anoonya omulala, naye bwe bamanya nti nno Ssuuna Ben alina ebintu byasobola okukola eby'amaanyi, kati balabye dda nga nava mu liigi zaabwe ne bankyalira ddala. Naye kyova olaba nalabako ku mitima gy'abantu ng'oli afungulidde akabuse ayagala bubbibwe nga banzibye twenkane. Singa kiraga ekiti singa kibaga ebiti n'ogamba ng'akyogedde munno ng'akyogedde ye muto ddala. Abantu mubeegendereze si bangu ze nabalaba, abantu mubeegendereze si bangu ze nabalabako. Olw'ensonga eyo bannange byebyo kwano gyange mwebale ddala, simenyo nsimbidde ddala musonyiwa okukakkanya omukolo gwaffe ne gufuuka gwa nnaku, naye ndwawo okwogera nammwe ate nga mwebale tulwawo kuba mu byonna byonna omwaka ogwedde gwonna tetwayogerako kuba buli kaseera nabeera ng'obwongo butabusiwe buti. Nze nibaside eno nawadde enjera byonna nkijjidde tulo kusaawa 4 neera nga nkyali mu looko y'okutulugunyizibwa obwongo gye nayina, naye mu byonna mwebale okuba nti mwe mubaddewo kino ne mukifuula ekisoboka ate ne kibaawo, mwongedde okulaga nti no tukyali bumu era nkyali wa mugaso eri mmwe. Mwebale ddala.